Singa bulijjo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakasimbula ewaka era bizzeemu road block y'amaanyi nnyo wano e Kasangati. Amakulu bano gye bataddewo okulaba nga bamuziyiza nga Kyagulanyi Ssentamu teyeeyobola ate ng'olaba embeera eno bweri abasajja bagezaako okumunyigiriza yadde ng'abadde yakava mu kakiiko k'ebyokulonda okwemulugunya emmotoka ze saako n'ez'abantu abagoberera kuyingirayo nga mulengera muganda wange wano baza mmotoka ku motoka nga yakava mu kakiiko k'ebyokulonda okwemulugunya. Omukulu ono ate era tewayiseewo kabanga olunaku lwaliro nga yakasimbula okuva ewe mu kabuga k'e Kasangati. Abakulu bazzeemu ate era bamubulokinga essaawa zino balondamu mmotoka emu ku emu eyitawo, si buli emu nti bagikkiriza naye nga zino zonna mmotoka ze zalibanga oda zakyuse ku mulundi guno omala kukebera emu ku emu. Abasajja bano baagala entalo era n'olunaku lwaleero twalibanga entalo zikeereddemu buto. Wano wakakasiza nti akakiiko k'ebyokulonda tebakyayina buyinza eri byakulonda mu ggwanga kuba abantu bangi batulugunyizibwa, naye abakulu bano tebafuddeeyo, basirise busirisi. Abantu batulugunyizibwa beesimbyewo ku bukulembeze. Road block eno eri Kasangati wabaddewo ensonga naye nga buli ayitawo muganda wange bagenda mu maaso n'omuyimiriza. Abasajja ekkubo baliggadde, emmotoka zonna okuyitawo lubadde lutalo nga olengera. Ghetto TV njagala okubeebaza mwenna abaliko baganda baffe mugende mu maaso okuinvitinga abantu abalala, abasajja abanyampi ekintu bakikuttemu nate era nga bagezaako okwagala okubuza obujulizi bwazi vidiyo ze gwagenda mu maaso n'okukwata ng'abasajja bano batulugunya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bomu nga zibwatuka, tetukyaziyita kanisita, tuziyita bomu. Bomu nga zibwatuka. Boda nsaba kungoberako ku mmotoka eri mu maaso awo. Yes, mugana ngenda maaso n'obannyonnyola nti abasajja bano oluvannyuma lw'okulaba Ghetto TV nga ebafuukidde ekizibu era gebyo media houses endala ze byagaana okulaga basazeewo munnange ate bagikwatemu nga bulijjo. Kiteeberezebwa nti baapangisizza bakafulu okuva mu ggwanga erya Russia era wano babayononeddewo sente nnyingi nnyo okulaba nga Ghetto TV evaayo. Jjukira bagezaako otugamba okurijestaringa naye ne bigaana nga tebalina buyinza ku page ya Ghetto TV. Bakoze ekyo ekyokusalawo bagikwatemu kakati nga bulijjo bwe tasobola kukkiriza tukomyewo ne Ghetto Media. Tusitukiddewo ne tuyiyizaawo Ghetto Media. Essaawa zino we twogerera tenaweza lunaku lulamba naye eri mu bantu omutwalo gumu mu kanaana. N'olwensonga eyo naawe yongera okusindika linki, yongera okusharinga okajengoba eri mu maaso ko, yongera okusindika linki, yongera okusharinga muganda wange okulaba nga ate tukuweereza biki ebigenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebali eddala obutatulekerera. Woba ng'oli eyo ng'olina munno gw'obadde naye ku Ghetto Media, ng'obadde naye ku Ghetto TV, muganda wange mujjeeyo
muyite omugamba ajje ku Ghetto Media. Ghetto TV mulo tusimbudde mwebale nnyo mwebale ddala kutwagala mwebale nnyo mwebale ddala obutanenera mwebale kuwuliranga mulanga gwaffe abasajja Ghetto TV ebadde bafuukidde ekizibu naye ate baamaze ga mu bulago olw'ensonga Ghetto TV ekomyewo mu nkuba mpya ne Ghetto Media. Essaawa ze tuli ku Ghetto Media bali abanyampi mu beesonyiwe tubalekera kasasiro waabwe bwe baba bagenda mu maaso n'okutuzoganya ng'ate naffe tubazoganyiza mu luuyi luno olulala. Mwebale nnyo mwebalire ddala atuuse mu Gayaza. Nakugamba kino ekitundu Kyagulanyi kike, ekitundu kino kya Kyagulanyi naye muganda wange tapowa. Ekitundu kino kya Kyagulanyi naye abantu bamu bamwagala. Ekitundu kino kya Kyagulanyi naye abantu bamuno tebamukoowanga ye pakinze wali. Abantu bamuno tebamukoowanga abantu bamu olaba engeri gye bamulindiriddemu baganda bange. Abantu bamu olaba engeri gye bamulindiriddemu tebamukoowanga. Abantu mu kitundu kino kyakiikirira. Olirida wanze nayisewo ddambago basibalaba. Ate tekiriyo gwe lwaki osimbula nga tetunnalinnya. Ndi ku booda oli sayidi ki? Kaakati wenyinza oyimirira ku kkubo kale ndeka wano bano bajja. Mpoyo kantu agenda kundeka. Yes, oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu baganda bange nga bwe mumulaba. Embeera etaani abantu beebo abamuwerekerako mu bungi bwe butyo. Nakugamba ali mu kitundu kye naye baganda bange oyinza okugamba kino si kitundu mwava. N'olw'ensonga eyo kirabikanga abalina kyonna kibagezaako bayiwa nsaano ku mazzi. Nkugambye omuntu eyakajja ku live eno ky'oba osooka okukola kwe kulayikinga, ky'oba osooka okukola kwe kufollowinga, ky'oba osooka okukola kwe kusharinga zilinki mu gurupu ez'enjawulo. Muganda wange ky'oba osooka okukola kwe kusindika invitation abantu bajje mu bungi. N'olw'ensonga eyo mwebale nnyo mwebalire ddala Ghetto TV. Yes, n'olw'ensonga eyo Ghetto TV baganda bange yo yasalawo dda okulaba nga ebaweereza yadde eri baagikuttemu twaguddewo Ghetto Media nateera okubaweereza biki ebigenda mu maaso. Twaguddewo dda Ghetto Media okulaba nga tubaweereza biki ebigenda mu maaso baganda